Investor Chung Taisung mudansi wa Korea gaibu okufuna obutaka ndi bamuli kwaba mulita kuno nga basomero kalanze bazimbe essomero ku ttaka lyabwe. Ensonga z'abantu zibadde mu ofiisi ez'enjawulo okuli n'akwanaga ensonga za musikansembi kano Edith Nakalimba babula nga bakyaganye okukanya. Yeebalama tetumulaba era tetulina access wano naye ng'alino project yaffe ffe twereetera ffe twatandika naye ate ku luvannyuma ne yeefuula. Mubaloko mu ofisi ya Ladiswe Mkono eweereddwa akulira essomero Sizalibwa Mukisa ng'amyuka Ladiswe Mkono bayikusiga bagitute agambidde okuteeka okuba nti Kyongo alina obutaka n'abafamire naye n'essomero baaligula nga tebamaze kufuna layisinsi nga kino kyamo. Abaana bano bato bali innocent yatebetaaga okusoma kituufu naye ate balina kubeera mu bifo nga tebiri mu mateeka mufune ebbaluwa ya Ministry ya Education. Abalagidde baligalewo n'abaana bamu kubasangiddwa babaze ewaabwe ng'ekyo bwe kinaagana okulibwa okukozesa amateeka. For now, do everything to show those children go back home. Bwena nzira wano nensangawo abaana ojja kubuuzizza musango. Olukiiko lutudde ku ssomero nga lwetabiddwamu abakakiiko k'ekyalo akamu k'okulembera essomero nga yunivesite tabaddeewo nga kitegerekise nga babadde yagenze e Kampala. Bamuleka okuli Esther Babirye Kalanze ne Erin Namazi bannyonnyodde omutawaana okuva ne bagamba nti wadde baleeta Kyungu Uganda bakole bonna oluvannyuma lw'okuzimba essomero amatiri bona ku ttaka lyabwe ate yatandika okubasenza olutimbo kibatayinza kukkiriza. Naye tulinamu obuzibu ne munnaffe gwe twaleeta okukola naye bwe yafuna wano abalala Abannayuganda teye n'atukyukira. Bwe yagira awo n'agamba katuteekewo permanent buildings ne tukkiriza navuga tugenda kukola naye buli kimu n'akitusuubiza naye ate oluvannyuma ne yeefuula. Kitaffe yasomesa nnyo abaana kuno ne tusalawo tutandike legasi ya kitaffe ereme kugendera awo. Basabye Pulezidenti okuyingira mu nsonga zino nga bagamba nti Investor Kyongo bangi ku bakulu mu ofiisi ez'enjawulo ku RDC ne kano Edith Nakalimba bazze boogera naye nga ye bamugamba tabikola. Project y'amaanyi eyamba abaana bangi naye tosobola genda mu maaso nga tategeragana na community ne family nga tategeragana. Nti senga bakkiriziganya abafamire ne badde ne batuula nga bwe baatandika tetulowooza era kitwagala project egende mu maaso kubanga egasa ekitundu n'eggwanga lyonna. Henry Nsubuga yakusakidde Green ku Lwakere TV.